Once again, I tell Anvaleza, kumkutukafe ogo nalovale the divine is nalonkola namirimbe imbabuzaako mulimu kye abantu baffe abatuuliriza abaffe abalungi twoyanziza nnyo kyansusso ddala nsookedde nakubasiima olw'okubanga muwagira empeereza zaffe ate era nga muzinyumirwa ne mutakomaoko ne musharinga amaloboozi gano ne mugattako okubanga mulayikinga n'okulekayo endowooza zammwe. Nyongera okusaba bajjajjaffe bongere okubasitula okuviira ddala we muli ate bongere okubawanikira ddala mu bbanga. Munzikirize mbe nga Nyanjula omusomesa waffe olwaleero ate tube nga tumusoyasoya ebibuuzo by'abantu. Tukwaniriza ku mukutu gaffe boza kubatuuliriza abaffe abalungi. Hello. Oyo ye Nalongo Naluvale. Tusinzidde ku lusozi Kiwamirembe Ebugaba Ssese. Ab'Ebugaba babatumirako ddala kyansusu ekizinga kino kiyitibwa Bugaba. Emisambwa no gye gisinziira okugabirira abazzukulu kale munnaffe ggwe eyali yagadde bajjajja okubanga bakugabira. Waliwo agenda okuŋŋamba eno gye tuli nga batugabirira nga tetuli Bugaba. My friend, Bugaba asigala nga Bugaba kale gwe akitegedde ojja kubanga weekubirako engalo. Nalonga ku mulundi guli twasembanga tulina ekibuuzo ekiri mu ddiiro kyali kikwatagana ku nsonga ya nviiri ne twogera ku nviiri ne tutazimaliriza. Njagala tulabe omukyala nga amagezi ge wamuwa mu nsonga y'enviiri bajjajja abe nga tebaagala asiba enviiri nga bw'asiba zimuluma kino na kino mabwa bizigo kumwokya. Okay, akoze biri ayanjuddeyo ebiviiri ayanjuddeyo ebizigo abasabye olukusa n'ebisigadde wa tebimukolera ku sayidi ye ate nga watusuubiza nti ojja kubanga otubuulira amagezi gayinza okubanga yeekubira naffe bano abatera okwemwa enviiri. Nalonga abamu bazeemwa abalala zeemwa zokka. Abalala zeemwa zokka n'olutuuka okulowooza oba omukyalo ono ayonsa n'ogamba bambi oba kibebi ekikulu kyayonsa kyekizimu kutula. Manyi bibebi ebikulu bikutula enviiri. Lwaki muyonsa ebbanga eddene? Nalongo tuyonse paka myaka emeka gwe kyotugamba tugenda kukikola? Kale tewalisuse myaka 2. Tasukka myaka 2. Okusinziira ku bakugu batukubiriza okuyonsa mpaka ku myaka 5. Ekyo kireeta obumbatuutu mu mwana. Gwogamba nti omwana tumukomye ku myaka 2? Ate bino bibebi byaffe ebikulu byo tubiyonse mpaka ku myaka emeka? Olwedde byakula dda. Tubiwense ebbanga ki? Kubanga oyinza okugamba emyaka egisooka 6 mu bufumbo ngenda kuteeka ku nnyunyu. No, osooka na nnyunyu. Kati wamuteeka ku nnyunyu n'ogamba egiddako 15 ojja bba okuliridde ngenda kukuwa bboto. Ate okuva ku 15 awo mulimu 2. Okuva ku 15 ngenda kujja ku bboto nkuze kuggamayo. Nedda. Olabe, the best way omutandikiza kuggama. Nze sigenda wa bebi ekyana kyattu ekito nkiweggama. Ate kiba kito. Kibeera kito. Olaba wamanyira nti gama yesembayo. Wotuukira okumuwa bbuta aweta buwesi. Sikulimba. Kati gwe musuubize ntunyunyu gyali. We muweereza ku 10th anniversary ng'omuteeka ku nnyunyu. Oyagala buli kiro tubeere nga tuyomba ekintu kyekimu mukazi gwe lwaki tompa nnyunyu? Lwaki oyagala baneeba batuwulire? Kiki mukazi gwe kiki? Mbo kati ate Nalongo yaŋŋamba ate ogira osookera Nalongo bye biki? Okakana mulimu erosi. Okakana tuli ku erosi. Nga muyombera nnyunyu. Era ffe kati okiraba lwaki tetuva mu gomesi. Muno mu gomesi tugakweka kituyamba. Ate tetutera teekamu bulenga. Ate lwaki? Kati abakyala nga bakuliridde nga ffe nga tuwambala gomesi zino. Normally we don't put bras. Anytime. Olina okukola nnyunyu. Nina okuyonsa. Kazinzira ku mmwe abataagala kuyonsa musooka ne mwambala buno bubro bubapikapika ne mubunyweza Nalongo tufunamu obudde butono
kati ffe tuba twagala obudde bwe tufunye tubukozese eddakiika ze tugenda omumala nga tuzimalira ku bra mukwano tuba twazikozeemu ebirala. Oyinawo ekifo ekiri specific w'oyonseza oba w'osanga w'oyonseza? Tulina ebifo ebyalambikibwa we tuyonseza bye baatulaga mu kisenge. Wabaayo enzikiza Nalongo omwana abaana kutadde senga w'abaana Nalongo tugende ku nviiri tontankuula tonzijja gundi. Kati olaba ekitangaala nga kino Nalongo ekiri wano mu ddinisa lino lye nnengera. Tuula awo teekawo akakeeka. Yita baby boy. Yita baby. Kati bano abayitawo bajja gamba waliwo gwe bayonsa wali. Really? Emisana tuku. Nze ndaba obudde si bwa misana nyanswaki. Okay. Ate kyotamanyi nti omwana ayonkera mu mataala akutama ng'osinga anyonkera mu nzikiza. Okay. Yeah. Nkusiba babatenda gamba mbu basamba simanya 9 10. Tasobola sambirawo awo ddakiika 10 bamutenda. Ngali kunyunyu. Mama. Nalongo munebi amabaluwa twagasoma. Ekyebuzibwa abatuuliriza Wama mbuno mbu baba wanyunyu. Okujira. Abaana ab'obuwala mbu Wama mugaba nnyunyu. Nze kye mbagamba waliwo abakyala olumu abakomawo nga bakooye era gano amagezi ngenda gabawa from work. Kati okomyewo okooye Nalongo omanyi emirimu gya kwegamba you get home oyina okukola kino oyina okukola kiri. Secretary yakustressing files yazidisplacinze kwegamba abaana bali eri somehow wokomyewo they need your time. Kati ate waliwo oli baby yes strictly oyagala toyagala yeetaaga obudde bwe ate nga n'ennyonyo amwetaaga. Kati kyokola ofuna akafo akalungi nga kano akayina view ennungi ng'eyo ey'ekiwamirembe bw'ogiraba ng'omugamba kati baby omanyi ebiseera ebisinga omwana ayagala oyonka yaleeta akakeeka. I know. Nagamba mami waleeta akakeeka ng'omanya kati ng'omugamba baby oba onaayonka leeta akakeeka kati ng'ateekawo akakeeka. Tewasoboka kubaawo eddakiika 10 agenda otuuka mu ddakiika 2 ng'ayonka ekituufu ng'akosa ng'agamba mami tunaatandikiraawo. OMG. So that is it. Nze amagezi nga bawadde naye kati gwe bw'ona ayagala okuyonsesa bebi mu nzikiza mukwano emirimu gy'ogenda okukola. Kati ate bakimusanga nga ayinamu ensonyi nga Nalongo twogere ku nsonga y'enviiri. Abakyala obawadde magezi ki? W'onaaba oyagala tunyumye ku mboozi eri eya mami ne baby n'okuyonsa ne baby boy ebyo tujja binyumiza oba baby man maani nedda kakati tujja bifunira ekyoto. Kyoto ky'Abannalongo. Ekyoto ky'Abannalongo. Oh my God. Kyoto ky'Abannalongo. Kakati kyetukola bamaama bali eyo olumu ne bataata eriyo bataata nga balina enviiri naye nga zeemwa. Nga mukazi we si yazimusala? No, nga si mukazi we naye nga zirina engeri gye zeekutulamuko ne zeemwa. Waliwo kino ekimwankoto you just wake up nga bazikusaze. That is different. Ebeera nsonga etambulira nnyo mu bitambo. But then zino zo ziba zikutuka bukutusi like ng'osobola okugamba nti ng'abakyala we babeera nga bayonsa ate nga tebeerabirira bulungi Nalongo normally batera okutuka mu n'enviiri. It's not about kwerabirira bulungi. It is a health issue. It is a health issue. Yeah, so kye tujja okukola tugenda kufuna ejjirita
tugenda kufuna ejjirita tusale ku buviiri obw'omu maaso tusale n'oku buviiri obw'emabega nalonga ekyo kitereeze mu maaso awali ye public hair awali ekyenyi obw'emabega ye private hair nedda nnyabo tuli ku mutwe we on the head yeah so wano mu kyenyi wano osalawo obuviiri butono neeno emabega wansi n'osalayo obuviiri butono obuviiri obwo gamba enkoto y'omutwe nalonga abantu ekintu bagenda kitegeera bulala si bantu bangi amanyi enkoto naye just eno emabega behind your head kati wano wokwatira kapaafu naye wansi awo nawo n'osalawo obuviiri obwo tubuteekera ku kitooke netusaba jjajja kyemwa gwe tukoola mu nsonga ezo n'omusaba gwe kyoba oyagala oba omusaba alekeraawo okumu enviiri oba omusaba akukkiriza akuwa omukisa naawe okuze ku nviiri oba omusaba akuwa omukisa obe nga osiba enviiri kale enviiri ezo n'oziteeka ku kitooke n'ozifugikaawo nalonga doesn't matter kitooke ki oba bwabeera mukyala agenda kiteeka ku kitooke ekikazi then bwabeera mwami ajja kiteeka ku kitooke ekisajja bino nsobola obikola ekiro nga nekyeka engoye oba mbikola neya for good sake tusala wano mu kyenyi ne wano emmanju ngamba nga nkola guno omukolo do I have to be nangu kweyambula omanyi mwaganya ebintu ebintu ebirimu okugira no temweyambula mwaganya ebintu byokweyambula ebyemisinde ebyenzikiza I don't know why naye bino tebirimu kweyambula tebirimu misinde just osala obuviiri wano ne wano n'obuteekerawo ku kitooke n'okoola jjajjakyemwa ofukamidde n'omuteerawo awo n'omugamba jjajja kyemwa mukama wange nkuwadde sheyayo yiino kati nezisigadde zindekere nsaba ompe omukisa mbe nga nange nsobola okulabikako ng'abalala eriyo n'abalala nga bamanyi okusiba enviiri nezigenda nga ziwandagala nasigazaako nga busatu ku mutwe musobola okwogerako naye tebera puwa quality ya nviiri kiri mu mpewo musobola okwogerako naye naaba nga abawa omukisa okubeera nga mukuza enviiri okubeera nga abakyala bala bakuza enviiri nalonga agambye tosigala mu peti yokka abakyala mulina tendensi yosigala mu peti naye nga bakyayambala peti yatuzambala nalongo nze sigiriimu ogiraba ng'eyina leesi owulira ng'omutima gutandise okukulumiriza nti kyekiseera oyambale peti ng'omanya okuliridde yakagigenderedde era bwoba otunulako emabega omanya ono omuzeeyi yajja mu buyinza nga wooli ng'ate otegeera kati abakyala nga ffe abatava mu gomesi okuva mu gomesi kyogamba era kyova olaba emisambwa gijja bawasa nnyo nalonga ku mulundi oguddako mbadde njagala tube nga twansaringa ekibuuzo ky'omwana muwala ono eyeebuuza nti lwaki abaami tebamuwa we bagezaako okumuwa akasente kaba katono gwe yasanga ebugaba gwe yasanga eggaba gwe yasanga ekireka bonna batera kweyisa kyekimu nalonga let's talk about that issue lwaki olumu twesanga nga oli abantu abatambulira mu kkubo li abasajja baba babbi baafuna omusajja n'omusanga ng'abakyala batera okufuna bayina omumwa si ogwa waggulu gwokka n'ogwa wansi oba oli bambi nga abakyala batera okufuna nga mbategenda kwogera ku nso banange sesimatuka ekigambo mwekubire ku mukutu ogwana lubaale the divine akuuma takubira mpeera munafaata nabakusubscribinga please subscribe to our channel obeere nga ensonga z'emboozi bwezi kye tuyita abamu nno bakiyita kibuuzibuuzi naye ekituufu tubeera tusomesa lwakuba nti twesanga nti bitunyumira nakyo
Yeah, yeah bitunyumira bunyumizi ne twesanga ate naffe tukimanyi nti muli eyo mwandyagadde okutuwulirizaako manyi abalubaale tulina ebizibu Naalongo biriwa byoyina olaba omulubaale otuuka ekiseera lwaki bano tetubasibula ffe ne tusigala nga tunyumya ebyaffe the more you get aware of what you are munnange ogenda otandika okudroppinga people like these people come from out of your circles like nga tokyalina gino mikwano olaba gikumalira budde you no longer hang out ate oba tolina ngeri ate like these are the things wali otera oba weetaaga emikwano nga gino Naalongo the divine mutera onyumya ku pipe ki eriko pipe ki kati eriko ngule luseke ki oluyinza okunkolera dadi kiwanyiza muwa kati emboozi togenda ginyumya nabali munyumya ku birooto akasajja kangobye mu kirooto nga kakutte ejjambiya Naalongo you know so munyumya ku mboozi zino naye ennaku zino okimanyi nti nno India nyemwanye. There's another stories you're going to talk ne bachalibo bye wali ojira. So wesanganga want it or not oyagala gotoyagala. Kakati ogenda budget ya chuka osonda za kijjulo. Tokyalina zino zo spendinga mu bbala zewaguliranga mu bannoki myenge. Buliko sparinga wo kano kayino genda ko mu kibbo kano kakole kati. Ebibbo biri awo biringa bitano ino biga banyiza. Oyine ensawo mukaaga ey'amayembe eyalubale ey'emisambwa ey'abalongo. Naalongo okimanyi abantu balina zonna ensawo. Kibala abalubale bagagga. Okimanyi nga wakuŋŋaanyiza ssente zonna z'olina mu bibiri bibbo biziri ensawo za lubale oyina ez'olubugo oyina waliwo zino ez'ebikapu jjajja mwanga wamuterawo ate jjajja baamu oyo okimanyi ate waliwo n'abasala ssente nti ezange strictly ziba mu nsawo yange temugenda musimanyi ssente zikka wansi wa mitwalo 5 oyo jjajja mwagala akola nga abantu bemmanyi jjajja Ndawula agamba nze nina amenvu nsobola okulunda amazike nkuŋŋaanyiza omu amazike Naalongo lwaki tusobola abatuuliriza baffe abalungi ate tubenga ekibozibozi kyaffe tukyongera mu maaso anti obimanyi so tubaagala nnyo bannaffe bambi tokkiriza mbeera kuyingira nnyo this thing of being lonely. Nofuuka lona omuntu eyalinga gwe bagamba oyo party animal naye nga tokyakikubanga nga wasigala mubiri bannanga natakulaba kyekyakutuukako naye nga nawe kenyini ogamba I don't know what went wrong naye nga towulira oli mumativu ng'oli mukakamu kasita okwata kapayipoko kiwedde obulubaale mukuyigiriza okubanga omuntu eyasimulanga obattira mangu olina obwetaavu butono kati ate oba ogenda ziguzisaamu ki ebiryawo gomesi baziseera Naalongo tozikompeyalinga ku jiini zoba ogenda kugula kati jiini ogigula emitwalo g5 togenda kugula gomesi ya mitwalo 5 wetugira bwe kiti omudalizo amapesa getwagalako ga ssente akagoye ak'omunda kagenda oteekamu omutunzi teekamu ekitambaala oli mu ssente mmeka of course oteekeddwa nga ekitono nnyo gyali badde emitwalo 5 kati olwo lwaki toyambalamu jiini eyo 5 n'oyambalirako katoopu ko oba kesatu n'osimula akagatto kali awo kalinga akatassalawo ng'abaana bali wali bakulinze abakolaki kale bannaffe tubaagala nnyo abaweereza baffe abalungi katusuubire nti byo bye tusomesa mubijjamu omulamwa bale twagala munyumirwe bunyumirwa twagala munyumirwe nga muyiga ate gala amagezi oba nga osobola gawa muno ate noweefuulanga obeeranga gwe musomesa this friend of yours mwotera kweyitaba girlfriend okimanyi mwana gwe nakedde ku makya ng'enviiri siinaayo mabega oh my goodness oba kino ekiyayi kyenebasse nakyo kyekyazinsaze naate nedda olaba ne luli we nasula ewooli 7 kyantuukako ewa Michael kyantuukako I don't think it is this guy kati awo ate gobanga definitely wa subscribinga ku Nalubale the Divine amagezi oba ogenda kugamuwa olyo alyoka agambe banange gwe nga oli mumanyi yeah.